Suuna nti wangi bwe bibanga ebibakayanya bya kyapa n'agamba nti Nambwayo ngenda mujja ku kyapa kyo ye muwe ekyapa nze Kamoga era mwami Kamoga n'akwata ekyapa kiri ku Gayaza Road n'akiwa Nambwayo n'amugamba nti nno saagala oviiremu awo n'amugamba nti nno jangu osayininge wano tukole transfer ekyapa kidde mugundi mu mikono gya Suuna Ben abeereko bwomu naawe nkuwa ekikyo ng'oliko bwomu tutaŋŋane nga baabigwo n'abuuza wabi kuwanyisiganyamu awo ku gundi kubaganya birowoozo kaseera ako ne tumaliriza nga kikiriziddwa era transfer ne zikolebwa bulungi nnyo. Transfer ezamaze okukolebwa ne ba lawyer ne bayingirawo ne babaga bulungi ekiwandiiko ekigenda okuzikiza emisango egibadde wano nawali. Suuna awo wennyini njagala tuddeeka omanyi abantu social media guwanze omuliro abantu nga balowooza bya Wini ono agamba Wini tiimu waliwo ba tiimu eri nga bagamba Wini eno tiimu enagamba Wini so mu mbeera eno ettaka si gwali waddeyo ettaka mwami Kamoga yaliwaddeyo mwami Kamoga aliwaddeyo kwagala kumalawo mbeera eno mwami Kamoga awadde ettaka lino ng'ayagala kumalawo mbeera eno era n'alikwata n'aliwaayo era buli kimu ne kiba nga kiri Beni nti yaguze ettaka bikyamu ajewe emberebeza oba byogeddwa Wini ya mukama wange Wini ya mukama wange Kamoga saagala ate kugitwala nga yeyerekereza nze mmanyi obulumi bw'ettaka ettaka eryo liri worth 50 miliyoni kakati sinza kudda ku ntuuyo za musajja eza miliyoni 5 ate mbunze nze etuume mbunze nagulidde omuntu ettaka ezituuyo z'omwami Kamoga za miliyoni 5 yakutte ettaka eryo n'aliwa Nambwayo kale n'olw'ensonga eyo saagala kudda ku Wini ya musajja ate nze nvimbiremu so weba kuyambako kuzimba mu nnyumba ogenda kuyambako buyambi weewaawo tumaliriza bingi kubanga era bingi betulina okusooka okumaliriza kubanga nayo yennyini enju eyo gye mulaba teggwanga enju kyali bweti era etangaala yonna temuli kantu kalimu nze era ne bwe yagira mu mawulire nali sinayagala ejjemu yajjamu lwa bizibu nze kayumba kange nali nkazimbye nga njagala ejjemu mawulire nga surprise kati era ku bimu ku bintu ebyammenya omutima kwe kulaba nti enju yange yajja mu mawulire ng'ejjiddemu mu mbeera enyiiza ekyo kyo kikiyinva ku mutima era enju eyo ne bweribaawo ndijjukira nti yajja mu mawulire mu ngeri enyiiza kyokka nga nali ngikoze nga ngikuumye nga gyeri yakyama nga njagala mpite abawagizi bange nti abange nti wangi mujje mulabe eddijja asoose mu Uganda okuzimba kalina bwegenda efulutukayo pyakama ne Andi bona ina akaana kakulabide ne kaana kali ka sente kasire Queen kwekituo Andi yakulabide kaana kali Andi yata kulabide kaana ka power king atimanyi ogenda kutwala kaliwa katugende ku best ewali self service akosa ne munyeye gwanga Star TV omanyi program ekigunde eno tulina clip gye twazanye mabegako ne mugamba rupi yekubira sekubira ngako naye mu mbeera yonna nali ne musajja wange lujja Saturday wedde abango bira ku kiguna ne mbagamba ebintu bino byonna tubyogera ne amazima galwawo gayinza okumanegereka so mu mbeera eno bampita rupi nanye kabi nanye industry amanyi yagwaleta bapya Mr. Mbaleta 2025 of course king of analysis CRP promotion wetulia mpola mpola bone atidde muso mu mbeera eno unakulwa leero waliwo kye bagamba tetuzinziza njuki obale Luganda lutuufu kale so mu mbeera eno munegatako kubanga ku mukutu guno abagiriko nga nyanyirizo w'ensasage eyakava gyavudde yonna atubulire akubye kawaiti kitegeeza musajja muyonjo wonna wasinzidde w'ensasage ogamba otya efimu nange oli oti eyo waawo kulika tutera kulisa abakyala kuzaala ne katukulise gwe nakava mu kufiirwa bakadde bange maama wange namuziika ennaku ezo
kale kwegamba embeera ezenge ngoberera etali emu ebizibu ebitali bimu ko mukadde wange mba nkyali mulumbe ate nga nengera ebiwandiiko ebiraga nti nno bakwetaaga bukadde 9 wasamidde ku maiti ya nnyoko neŋŋamba leero luno neŋŋamba kakati mukadde ogenze ate bw'ogenze ate nondeka muyoleke zino neŋŋamba naye kambeereyo mulumbe nsaavinga ennaku zonna ziggweyo ze bagamba omuntu zalina okubeera mulumbe bwe maliriza nkomewo e Kampala nsange emisango egy'okutuma maama agende atuuse okwemulugunya kwange kale nno mu mbeera efaanaganako bwetyo ekyo ne kibeerawo kityo. Social media ennaku zino ebadde eyaka nnyo akaliro kangi nnyo okuva olw'ekiwandiiko kiri ekyafuluma mba sinaba kukiddamu kuyadde okukyanukula abaana b'oku social media bo nga batandise dda balina engeri gye babuukira emirimu mu mbeera y'olitusiima bw'olyagala olitusiima mu mbeera eyo nange nascrollinga nga ntunula ne ŋŋamba bannange bano abaana gino emirimu bwe bagikoledde bwe bati nga saagibatumye bannange kyo nga saagibatumye singa olwo nali nina ekigambo kyonna kyenjogeddeyo nti abange musitukiremu byandibadde bitya bannange ne bibeera bityo. Nalina sho ku Makutano enkeera sho eyali ey'okusoomoozebwa eyo yali yakusoomoozebwa kubanga yabaawo nga nakaziika maama wange eggulo limu kyokka yo nga yankeera nasooka nenfunamu okutya neŋŋamba naye no sho nnyinza okugikola ku ngeri maama wange gye yantuula ku mutima bw'ati n'asobola nensazaamu sheeyo wabula saa ziba ziweranga 7 ebikonge by'abantu ab'enjawulo ne batandika okuvaayo nga baŋŋamba sheeyo tewali kisazizaamu tokkiriza kufiirwa mirundi 2 ofiiriddwa maama wo ate ofiirwe n'akasente k'otaddemu kubanga abantu benna abategesi b'endongo ennene mubimanyi bulungi nnyo ebintu bwe bibeera mukimanyi nti nno omuntu okutuuka okutegeka sheeyo okubaawo obeera oli mu miliyoni nga 50 n'okudda waggulu kaakati nze nali newaddeyo ku lwa mukadde wange zife naye ne baŋŋamba tokkiriza kufiirwa mirundi 2 ne bampa ekyokulabirako mwami Bajjo yankubira nanga asuuna byonna bikole naye kivulu kyo kireke mukadde ye agenze kireke naŋŋamba nti Geoffrey Lutaaya yaleka maama we mukadde we taata we mu ddiiro n'agenda n'asooka n'ayimba sho y'abandi n'amala n'akomawo naŋŋamba nti Walukagga yafiirwa maama we gulo limu enkeera n'ayimba ku Freedom City naŋŋamba Ruben Kibuuka yaleka mukadde we mu ddiiro naye n'ajja n'ayimba naŋŋamba nti baabikirako Dr. Bosa nga bagenda ne ba Ebonies kuzannya baba tebanna n'agamba bamubikira bagenda teyaddayo mabega yasooka kuzannya n'alyoka addayo naŋŋamba nti gwe gwani naŋŋa sho gireke ebeeyo ebidiira ne mugamba ebigambo nga bingi batuse n'okuŋŋamba mbunze nasadda ssennyabo naŋŋamba nti oliragawo gye batoogera kyenava ndeka sho n'ebaayo abantu ne bajja. So tudda mu mbeera yennyini eno atugobera ku mukutu Suuna mu mbeera ya mami avudde mu bulamu bw'ensi ebigambo byogeddwa kiri kyogeddwa abantu bakutunuli ne bagamba nti mu mbeera etambula kati Suuna abadde kuki era asigaddewa obulamu nga maama agenze amaze tuvaako tulina ate ebibadde bitusumba nga bwe twayewayamu emabegakaawo ng'ate olina obulamu bwe obutateredde tuba tukyali mu kukungubaga ekiwandiiko kiyita nga weetaagibwako miliyoni 9 olwa samwasamwa ekiwandiiko kyete kinayita ate tulina bye tugenda okwogerako mu maaso awo ekiwandiiko bakifunira kyakutuukako ekiwandiiko bakiwa balooya bange ne bankubira ne baŋŋamba nti waliwo ekiwandiiko ekituuse wano tukihandolinge tutya ne mbagamba nti nno kamale okuva mu lumbe nja genda wennaddira nja kuba nfunye solution ne baŋŋamba nti ati tulina okurespondinga ku kyo okuzzaayo defense ne mbagamba nti nze nanyini kyo nze ŋŋaanye mukireke temubaako kye muddamu male okuva mu kyalo nzije bekikwatako bwe naaba nsobodde nayogera nabo kakati mba nkyali mu kyalo ng'emundu eri ku social media eseka
mwagala musiba mumukwateko mumulabe nendabanga nange social media ensusseeko ng'egezze nenzira mu kasonda nentuula sirina kigambo kyonna kye nayogera kujja kuba waliwo akavidiyo akatambula nga ndi mukubala nga ŋŋamba nti nno lwenda ninako 3-7 nga nti lwakwali kubalaata mpola mpola kaakati mu butuufu kirabika omuliro bwe gwayitiire omungi omanyi bwe gwaka osobola okugulinda olabe engeri gye gukkamu ogenda okulaba nga enkeera ate gweyongera kudda waggulu naye ng'omuntu weekangamu. So nali ndi awo Haji Keti Kavuma nantuukirira naŋŋamba nti nno nti waliwo embeera egenda mu maaso sigyagala. Ne mugamba nti nno kituufu togyagala naye yo weeri tugisalidde magezi ky'okuvaawo. Naŋŋamba nti nno tukole tutya. Ne mugamba nti nno ng'era bwe njogera bulijjo omuntu asobola okugimalawo ali omu yekka bamuyitamu Kamoga oyo alina akasiba n'akasumulula. Naŋŋamba nti Mwami Kamoga mukwano gwange nsobola okutuula naye ne twogera ne tulaba ddala tuyinza kisalira amagezi tutya. Kakati ne boogerezeganya mu ngeri ekisajja kikulu ne tufuna olusisinkana nze olubaddewo olunaku olwaleero nze ne Mwami Kamoga ne balooya ne kuba namawulire abamu ne tutuula ne tugaayamu ku bigambo. So ensinkano eno Ssuuna egenza okubeerawo nga wategeezeddwako nti owa ensinkano eno egenda okubeerawo egenda kuba yakusumulula ove ku muguwa ng'embeera obulamu bwe bubadde ku muguwa mu mbeera kuba nti olina byobanja ebyentuuyo. Nazze simanyi oba binaggwa kubanga twakatuula mu ntuula eziwera ennya era nga tuvaawo nga ffenna embugo ziri waggulu. Kino ekigambo kya Luganda. Ffenna buli omu ng'atabuse butabusi omuliro nga gweyongedde kwaka. Kati ne tuba nga nabadde sirina bukakafu nti bino bye tugenda okutuula byo binaavaamu ebibala. Era Haji Keti mwebaza nnyo musajja muvumu nnyo. Tutudde wakati awo n'atandika okutaputa enjuyi n'enjuyi zombi buli omu ng'amulaga ebizibu ebigenda mu maaso ebigenda okukoseza buli omu. Kati mu butuufu nga naawe bw'obanga oyagala emirimu gyo gisigaye nga gigenda mu maaso bulungi ng'olina okuggyawo akaliro kano akaliwo kubanga tomanya wa gye kagenda kuggwera mu mirimu gyo ng'omuntu. Haji Kamoga yayimuse n'ayogera ng'omusajja ng'ayogera bigambo abyogera akutula nga tattamwattamwa ng'ayogera akutula ebigambo ng'ayogera ng'omusajja omukulu. N'agamba nti nno nti Ssuuna nti wangi bwe bibanga ebibakayanya bya kyapa. N'agamba nti Nambwayo ngenda mujja ku kyapa kyo ye muwe ekyapa nze Kamoga era Mwami Kamoga n'akwata ekyapa kiri ku Gayaza Road n'akiwa Nambwayo n'amugamba nti nno saagala oviiremu awo. N'amugamba nti nno jangu osayininge wano tukole transfer ekyapa kidde gundi mu mikono gya Ssuuna Ben abeereko bwomu naawe nkuwa ekikyo ng'oliko bwomu tutaŋŋane nga baabigwo. N'abuuza wabi wabaawo okuwanyisiganyamu awo ku gundi kubaganya birowoozo kaseera ako ne tumaliriza nga kikiriziddwa era transfer ne zikolebwa bulungi nnyo. Transfer zamaze okukolebwa ne balooya ne bayingirawo ne babaga bulungi ekiwandiiko ekigenda okuzikiza emisango egibadde wano nawali. Ssuuna awo wennyini njagala tuddeeka omanyi abantu social media guwanze omuliro abantu nga balowooza bya Wiini ono agamba Wiini tiimu waliwo ba tiimu eri nga bagamba Wiini eno tiimu enagamba Wiini. So mu mbeera eno ettaka si gwali waddeyo ettaka Mwami Kamoga yaliwaddeyo. Mwami Kamoga aliwaddeyo kwagala kumalawo mbeera eno. Mwami Kamoga awadde ettaka lino ng'ayagala kumalawo mbeera eno
era n'alikwata n'aliwaayo era buli kimu ne kiba nga kiri bulungi. Wetuvudde awo ekirala ebirala ebiri ku mitimbagano ebitambula abantu bebatunulira ebitambula ddala ku mutimbagano biraga nti ettaka lino liweereddwayo omuntu abadde ku kyapa kyo. Mbu olina okulizimbamu. N'ekintu ky'okuzimba ekyo nakyo nkirabye kikubizza abantu empawa. Waliwo n'ekyendabye ebiwandiiko nga bagamba mbu nina omuzimbirako mbu enju ya miliyoni 7. Si bwe biri ebyo. Ebyo ne ku biwandiiko tebiriiko kati eyo ndowooza yo yammwe. Kubanga yo social media engeri gyeri nti buli muntu munnamawulire ku social media waddembe okwogera ekintu ye nga bw'aba akoze eki obwongo bwe bukimuweereza. Ekyo si bwe kiri. Ekyo si bwe kiri. Okuzimba kwonna construction egenda okugenda mu maaso ku gundi ku ttaka lya Nambwayo. Bwetandika na lunaku lwanca. Waddembe takali. Niwagala odikubira mu sama omusajja ali muwadde. Bwagamba nti enkumbi etandika nca nnyini mwayogedde. So nze nvunaanyizibwa mu kumukwasizaako kubanga okwasizaako kya buntu. Si katala wabula kya buntu. Nvunaanyizibwa mu kumukwasizaako ng'atambula. Kubanga kya buntu era ekyo nakyeyamye ndi mulamu. Nimbagamba nti ekyo kiri ize. Nti we waba wetaaga miliyoni 4 asobola owaayo 2. Nze ntambudde nze ebintu by'okuzimba nakazimba enju emu naye njiwuliddemu nze ngitegedde. Ntegedde era gwaye agamba mbu wali ozimbye. Sokoleko okwewaana okuzimba. Soko ozimbeyo ku kalina. Olyoka ogamba abantu nti wazimba kubanga challenges ziri mu kuzimba enju eyo. Kuba kuyitirivu nnyo. So kati nganze yayitako mu challenge ezo ez'okuyiwa sirabu mategula kola ki byonna nze manyi kye bayita okuzimba. So era sikirina mbuzibu okuyambako ku muntu. So Ssuuna kati tutunulire nti omuntu abadde eŋŋambo ezibadde zibongesa nti Ssuuna alina okuzimba wano ateereddwako kino akoze kino ne kino tewali si bya ddala. Si katala. Si katala. Then abyennyini bibadde bitambula nga byogerwa mu mbeera nti alina omuteekako obuyambi kuba taata w'omwana. DNA results bagamba Ssuuna yagaana ozijjayo. Si gaana zijjayo. Si kugaana. Weekweka. Kati ate ndi mu kukungubagira maama wange ate kye bayita okwekweka. Manyi kakati bw'okkiriza social media eno okuvuga eyo nga bw'eyagala. Oyinza okumaliriza ng'otomedde. Ate buli bw'oyagala okuvayo ennyo buli kaseera mbu nookakase abantu abo. Era oyinza okufa. Nze sirwanangako nze okukakasa abantu abo. Nze nkolera bintu byange ku peesa etya eyange. Nze nina ensonga lwaki byonna byabaawo era nina ensonga lwaki mbadde sinagendayo lwa nsonga ebbanga yonna ndimaze ndi mulumbe. Bwe navuddeyo mulumbe tutuukidde mu bino byonna ebikoze eki ebibaddewo naye ng'eyo ensonga ate si ebadde enkulu. Ensonga enkulu ebadde ya gundi ya kyapa era n'abantu bonna wali sikakasa nti waliyo omuntu asobola okuvaayo n'agamba nti ngenda kusoma omwezi bweziti nakuwulira ng'oyogera ku nsonga z'omwana oba ng'oyogera ku kigambo DNA. Nedda. Wali okaabira kimu. Nze emboozi nze siginyumyangako. Abaagitandika bo bajambuluze bagimalirize bulungi nnyo naye nze siginyumyangako. Weewaawo. So Ssuuna Ben nga tutunuulira kati ki ekiddako? Kalina yaffe tekukyali muntu akuba ndere. Omukyala yafunise okuteeka mu kalina. Kansooke njibeere mu nzekka. Kansooke neebeerere mu nzekka. Ebisenge byonna amala bisulamu. Tuliraba. Semusota gwali gukulumye. Ndakubeera mu nzekka mpola mpola. Awe nyini abe ngompa short njagala Ssuuna ompeera amagezi omuvubuka yenna atandika yekoledde maali ku kino kyoyiseemu kikulaga ki kuba abavuka bali batandika business zaabwe abadde avuga ka boda akoze investment aguze ennyumba ya miliyoni 2-3 oluusi waliwo amukwatiddeko. Kino kiraga ki eri omuvubuka ayagala okutandika yeeyiya edda kikuyisiza mu ssomo ki embeera eno gy'oyiseemu ebbanga ly'omaze omwaka ng'oneneŋŋana obanja mbeera kiki ky'oyize mu mbeera eno? Ekimbonyabonyeza ebbanga lyonna mbeera zange nze embeera zange nina embeera
ez'obunafu nnyingi nnyo era nze mbadde waliwo mbadde ntunulanga ku social media nga banvuma olw'ebigenda mu maaso simanyi biki kasiru tekasoma mbu kyekividdeko ebyo nga nsiika mutima gwange nga nvuma nenga oli mutuufu nvuma kubanga g'amazima nze nina obulagajjavu bungi nnyo mu nkola y'ebintu byange nina omutima ogwesiga omuntu nembiva nako okamala nze nyumya ne bakwano bange bano abaana bembeera nabo abettiimu enkalakasi nabagamba nti nno nina ettaka lye nagula ebbombo naye simanyi we liri. Wagula buguzi? Nina ettaka naligula ebbombo binyumya nnyo ne bajjoza abo ne bo babuuza naye simanyi we liri. Amanyiiwo wa booda bamuyita Blaster n'omulala amanyiiwo bamuyita Deewo akola ku Bukedde yalindabira. Deewo Ganyana yakaneegayirira emyaka 6 suuna jangu nkulaga ettaka lyo we liri bwe nfiira wano naye sigendangayo. Kakati wulira obulagajjavu obwo nga obuwulire. Deewo Ganyana aneegayiridde emyaka 6 endendabe ettaka lye nagula we liri nagaana. Obutebumbula lwolowoozezza nti ogende ng'ofuna ebigambo ndigendayo olulala kati nze yenze obwo obulagajjavu bwange bwe bundabizza ennaku banywanyi bange wejeemu obulagajjavu obutajja nsa nze mbuyina bubi nnyo omunno nga mwogase n'akajanja ak'okwesigaasiga buli kaseera nogamba neweyabyano kati nganze we nakwata ssente nenziwa owa booda n'agenda n'asasula ettaka n'andeetera endagaano nga Deewo Ganyana yamanyiiyo aneegayirira jangu olirabe sigenda. Obulagajjavu obwo si bulungi nze bwe bundeetedde ebizibu mbuyina. Suuna kati nga tutunulira embeera eno emisango gyakujotekako egya Kalebule givuddewo? Emisango givuddewo? Mwami Kamoga ayogedde bulungi nnyo n'amaliriza ng'agamba nti n'ekiwandiiko ekyabagibwa nga nkugamba okusasula miliyoni 9 nakyo nkimenyeewo. So mu mbeera eno abakulwaniddeko ababadde ttiimu Suuna Ben abaalaba amazima nga tegannavaayo kalowoozo ki ababaka ki bw'obawa abakwagaliza abaalaba entuuyo zo mu ntandikwa? Abooluganda ntwala omukisa guno beebaza mwebale nnyo mwebali eddala. Osanga oba oli awo Haji Kamoga kino yalibadde akikola dda naye eddoboozi yali terimutuukangako butuusi. Tosinika binnyo lyali terimutukola ki nga terimutuukangako butuusi. Kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo mwakangula eddoboozi ne lireekaana nnyo n'aliwulira naye luli kirabika twali tetuwogeranga oba twayogeranga mukaama. Kati ku luno mwavuddeyo mwebale nnyo mikwano gyange mwebali eddala. Nze nga ku lwange ng'omuntu nze ndi munafu embeera zange muziraba n'ebyange mubimanyi sirina kyennyinza kugamba naye ga amazima amatuufu buli kimu kyonna ekyabaddewo kyazze lwakuba mmwe. Buli nsonda yabadde eyogera ng'eyogera eddoboozi eri ng'eyogera eddoboozi limu. Mikwano gyange mwebale nnyo mwebalire ddala. So nga tudduka Suuna waliwo akatalekeka ke nfunye. So omukulu Kamoga kati mu bintu by'okutunda amataka tuddemu tumwesige. Tuddemu tumwesige. Kale amala kunkubya ate Bulango. Tuddemu tumuwe wesigwa. Ndi musajja mukubi wa Bulango. Bo Bulango nsooka kusasulwa. Kati ani ansasula wano nsooka nsumulula akalango wano. Ndi base bana banyabo. Tuddemu tumwesige batukola terupi property agency yebetunda amataka. Sente z'Obulango bwe zinaaba zituuse nja kuba akalango. So njagala okwebaza kulika tozadde mwana naye olutalo olutuuse ku top. So mwena abadde bagamba Suuna Ben nti yaguze ettaka bikyamu ajewe emberebeza oba byogeddwa wiini ya mukama wange Kamoga saagala ate kugitwala nga yeyerekereza nze mmanyi obulumi bw'ettaka. Ettaka eryo liri worth 50 miliyoni. Okitegeera ettaka eryo liri worth 50 miliyoni. Kakati sinza kudda ku ntuuyo za musajja eza miliyoni 5 ate mbunze nze etuume mbunze nagulidde omuntu ettaka. Entuuyo z'omwami Kamoga za miliyoni 5 yakutte ettaka eryo n'aliwa nnambwayo. Kale n'olw'ensonga eyo
saagala kudda ku wini ya musajja ate nze nvimbiremu. So weba kuyambako kuzimba mu nyumba ogenda kuyambako buyambi weewaawo. Haya basi housewarming yaddi babuze na nyumba tujiyingira ddi tiimu y'ekinyanyanya n'enkalakasi twagala tukubirawo ekinyanyanyanya. Tujja kusooka tumalirize tubeeko bye tumaliriza bingi kubanga era bingi betulina okusooka okumaliriza kubanga nayo yennyini enju eyo gye mulaba teggwanga. Enju kyali bweti era etangaala yonna temuli kantu kalimu. Nze era ne bwe yajjira mu mawulire nali sinayagala ejjemu, yajjamu lwa bizibu. Nze kayumba kange nali nkazimbye nga njagala ejjemu mawulire nga surprise. Kati era ku bimu ku bintu ebyammenya omutima kwe kulaba nti enju yange yajja mu mawulire ng'ejjiddemu mu mbeera enyiiza. Ekyo kyo kikiyinva ku mutima. Era enju eyo ne bweribaawo ndijjukira nti yajja mu mawulire mu ngeri enyiiza. Kyokka nga nali ngikoze nga ngikuumye nga gyeri yakyama nga njagala mpite abawagizi bange nti abange nti wangi mujje mulabe dijja asoose mu Uganda okuzimba kalina. Wegende efulutukayo. Nze njagala okwebaza n'omusajja gwe bayita MC Meya alwanye nnyo entalo alina ebintu byalaze abantu neera yandaze ku mikono egimu egyali emicupulo egy'amataka. Nkoze interview naye leero naye muganda wange obadde oba omukisa tegubadde waffe tubadde tugisimulula leero ate gibuuze yabadde ku kamera badde enkambwe. Kantwala omukisa guno okwebaza muganda wange Meya MC Meya munnange ebintu ebyo abikola mu mbeera ya bwannakyewa. Tolina kyomusasula nti oba kiri kino omwana n'olaba ng'afaayo n'akola kino nakiri sitamala nti oba kukubira simu kulemerako oba oliawo ng'akoze okunoonyereza okwe ng'aleese bino nabiri. Meya weebale, sijja kwebaza wekka ne bannange abalala buli omu mu busobozi bwe abadde alina kyagira kyakola. Mukyala Nakangubi Jennifer Fullfigure mwana omukazi oyo naye obwevaawo muzibu nnyo. Nange mutunuulira nebanga ali mu comedy store ng'olaba emundu gyakuba ndalamu Fullfigure anti alaba obuzito bw'essente ne budget. Bannange ate Fullfigure erabyeko akabanga. Waliwo ebivulu bye twakolanga eyo mugundi mu byalo eyo nga tusisinkanayo oluusi ne Fullfigure ng'oluusi alina emmotoka n'andeetako oluusi nga ye talina ne muleetako. Kati manye okutobako abijjukira byonna gundi ebyeyo ebyemabega kati bw'aba ayogeza obulumi. Kituufu. So mu mbeera eno Bone ankubye akaama ne Ande. Bona ina akaana kakulabide ne kaana kali ka sente kasire Queen kwekituo Ande yakulabide kaana kali Ande yata kulabide kaana ka power king atimanyi ogenda kutwala kaliwa katugende ku best ewali self service.